Weewaawo ekitundu ekyokusatu ekyomunyo live katukitandike n'abavubuka basazeewo obuteetuulako beegattira mu kibiina ekya 7 Hills bagenda maaso n'okubanga bagogola ebitundu ebyenjawulo ate ng'omulimu guno bagukola ku bwereere mu ngeri ya bulungi bwansi. Abavubuka Kabowa mu Lubaga Division mu Kampala abakoowa okubeera mu bifo ebijjama beekozeemu omulimu ne bagogola ekitundu okusisimula abaali bayonja. Bano beegattira mu 7 Hills nga bagamba Kampala hatudde ku busozi buno nga Bob Kalema abakulira bwalambika ng'amaanyi bagatadde ku myalo egigegedde. Twasalawo ne tutunuulira abantu wansi ku ground nga bakulembeze bo nga tebafuddeyo kuyamba abantu ffe ne tuvayo nga bavolontiya era bwe tuvayo volontiya dden okujja okuyamba abantu community nga community ffe tukola ffe omulimu gwaffe twagenda okutegeera contract ez'abano companies bebagabira bayole kasasiro nazigamba kasasiro ali ku kkubo muyole kasasiro ali ku kkubo era kyovuddala nti kasasiro ono ali ku kkubo. Abavubuka bano tebakolera mu ssaala bali ku bulungi bwansi ng'era ababalaba be babasiima. Ffe abaana baffe tebasasulwa nti babasasula ssente no ffe tuli ku ffe mwoyo gwa ggwanga twagala tuterewo gavumenti yo kennyini yeneesalawo nti bano bakola abantu tebakola bamwoyo gwa ggwanga muli luddawa kyovuddala tusalawo ne tugamba katujje mu myala abantu tubassa mu myala tukozesa abaana ababbi abanyakuzi b'obusimu bamalaaya bonna abeetunda bonna tubasika netubagamba twagala muve mu mbeera embi omwana wabadde anywa sitiiki y'enjaga emisitokoto kumpi nga 10 tugeze okola nga tukimugjamu mpolampola ayagala okwagala okukola. Kalema agamba KCCA yawa ebitongole by'obwannannyini okulongoosa ekibuga naye bigiyiyeyo kubanga tebikola. Bwe tumala obbiyora ne tubiteeka ku kkubo bo KCCA obudde obabijja ne babinona n'aba companies bye tumaze naye ng'ate wansi badde tebabijjaayo oba nakugamba bantu timukuŋŋanye kasasiro oyo tumuteeke wali kyova olaba ettaka bwe tulituuma wamu era ogenda okola emmotoka nga zikoze ki nga zizze naye ng'ate tumaze kwenyigira mu kukola ki kutandika kukola waalina okuva dde ne bigende ku kkubo wano. Male Patrick kansala w'ekitundu ku division e Lubaga agamba abaweebwa omulimu tebatuula kutereeza nsobi ne basigala mu kulemererwa. Wesanga nga bayodde eri ku makubo waggulu so ngeno wansi mu bantu baffe tebakoze eki tebazze kubayola mu kasasiro so nze nkitwala nti omulimu gulinga nga ogukoze eki ogubaganidde era nze nkubira KCCA omulanga nti eddemu ekwata obuvunaanyizibwa bw'okuyoola kasasiro mu bantu. Male yeewuunyiza nti n'olukiiko olufuzi olwa division olw'abasuubiza okubeegattako terwalabiseeko. So ffe twakedde tuli bulindaala twakedde tweteeseteese okumwaniriza ate obaolyawo n'okumulambuza ekitundu kyaffe asobole okitegeera obulungi ifulike bwaba asobola okwogerezaganya ne kalungi era naye ayogerezeganye naye tulabe nti embeera esobola okudda mu mbeera enyingi waffe kyetwagala ekitundu kyaffe kibeere bulungi kireme kudda mu mbeera eri nti kolera ate abantu b'omunda batte abantu b'e Kabowa. Abavubuka bagamba si baakuva ku mulamwa wadde nga waliwo ababayeeya n'okubatenda akajjanja. Ffe tulina okyekolera kino twagala tulage n'abatuuze bennyini ababeera mu bitundu tibasobola bo bennyini okukola kino kyennyini tetukola kuba abantu weebali naye nga nabo tebajja kusobola kukikola nga bali bokka so twetaaga tubayita cooperation nema KCCA ekibiina ekyo ekizze ffe nnyini abatuuze basi tuli abatuyambako ne batukasukirako kubikola tubaako era bula nti tuzze mu kitundu kansala waali sobola okutuyambako n'awaayo ku baana otuzzi olumu ne bwoba omukalubira asobola okugulira ekitiyo bwaba kisobose. Bikusakiddwa kyambadde Lawrence Crossroad TV Omunnyo.